Embaga ya chairman Nyanzi muntu wa watu okwogera kwe asiimye President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abaka ba Parliament bakabaka bwa Buganda abakulembeze b'Eklezia ababeeddewo mu nsonga eno okulanga omukolo guwedde bulungi mu kitiibwa eky'enjawulo. Akkiriza nkuwe chairman Nyanzi n'omukyala Majo Nyanzi nga boogera era nga basiima abantu mmwe abababeereddewo era balina kye mukoze ku mukolo gwabwe okufaanana bwe guti amatendo amatoota n'ogwaweesa ekitiibwa eky'enjawulo. Bannange okusinziira ku kyendaba wano esatu birikiddako amaziga gakukuta ku mutima gwange eri omusajja ng'omagumi yangerako mugalaba naye neyanziza nnyo banyawo ne bassewo nfukakirire ku mutima banaye era obugambo bwegenda okubaga munsirikirireeko wiri banyawo ne bassewo olwaleero olunaku lukulu nnyo mu mutima mu bulamu bwange. Abantu bonna be twayita 95% baze ku mukolo guno bananyimugalu. So, Mr. President, the President, I address you as the President of the Republic of Uganda. Okusinziira ku kimanyi omulimu nga tekyekakasa ne maama Wabula Kyagulanyi abakulembeze leader of opposition Secretary General Sebo Speaker wa Buganda bakojja ab'endiga n'obukulembeze bw'ekika ky'endiga maama aliwo kati ne taata abazaala Majori bamemba ba Parliament mwenna abazze mu buundi banyakuddeko bamemba ba Parliament madde nkyalo gyokka mukolo bamemba ba Parliament nga bangi bwekuti mwebale tuweesa ekitiibwa mwebale ku famire yaffe ekitiibwa. Emperekeze baganda bange olukiiko olwakulembedde okukola embaga eno bannange mukubireeko famire yajeddawulisenta tubadde tudde okufuna omukolo ogutuleeta ffenna oba jeddawulisenta azuukidde banyamo ne bassebo all protocols observe mwebale okujja ku mukolo wange Majori. Ebigambo byange leero bijja kuba bitono ebisinga bijja kuyisibwa mu mukyala wange ebbanga lyonna maama weekulu simanyi wayagenze maama waffe naye nanyumya nnyo ku mbaga yange nga nkyali muto nga neebuuza ebibeera etya naye mbampulira amazima gennyini ekifaananyi kirabi kubanga nabye abantu abeekula bonna abasisters abantu abavudde e Kenya buli mukwano gwonna gwe nali nsinkanye mu bulamu malamu olwaleero njagala mukimanye wansi w'omutwe wansi w'entobo y'omutima gwange I am very 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 happy. Era eyo olunaku olumusanyusiza oba lumusanyusiza mu bulamu bato bange mwenna bakulu bange batya ne bato bange mwenna mumanye ekyo kinsanyusiza mwebale nnyo mwebalire ddala. Banyama ne bassebo ono omuwala gwenyimiridde wano naye muyita muwala kubanga kati tutandise munabadde mu Eklezia bangambye emyaka 23 gye tumaze gyetukoteya bababa basisters ne bafada bali wano emyaka egyo gyonna ngenda gikolera ki yabadde nsaba okuza jubiri yange emyaka 25 mu myaka ebiri egijja mu maaso ne bagamba ti eyo myaka koteya otandika lwaleero naye munkubire omungalo olwaleero otandise okufuma olukungu senyonyi abadde nnangira buli mukolo gwabeerako Nyanzi kati empeta yiino
ng'ayinza akagaati badde ebiddookanyako akagaati ng'ali mu mugigi nga maliriza omugigi nze mukali olwaleero saatubakubambeka pulezidenti Kyagulanyi nze yajjukira n'ababadde mu ekereziya n'enfa bwebwena ekanzibwenamu era kati nzijudde omubiri gwa Kristo omukama mulungi. Omuwala ono namusinkana myaka 24 eyise, namusanga mu kanisa nga mubulizi wa nnyini era nga yatandise okuwulira ekigambo era otulaba wano mu kusabayiriza mu sitoko gye tulimu tuwangalidde ku ssaala nakusiiba kubanga nakkiriza ebintu byakolaki mukyala musabi nnyo era bwemulabanga ebizibu ebisinga tubyaŋŋanga ate namu abamu abaleero abawonya tumutegedde kubanga mwinayo omusabi mukiseera mwinayo omusabi manyi olwaleero mbanga ye tabayo nyo mukamera tamanyiddwa byo yesibawo kekyakwazi ebukambirenge naye olwaleero rifune nyabo nsaba abantu bano abazze ne bagumiikiriza okutuuka essaawa zino. Waliwo abavudde Kenya, waliwo abavudde Gomba, waliwo abavudde Masaka, waliwo abavudde Busungu, waliwo abavudde Engulu mu Northern Region ne bakyali wano. Bannange mwebukireko mu ngalo, mukubireko mu ngalo olw'omukolo guno okuwangaala paka ssaawa zino ng'obutebe si bukalu. Mwebale amajoli baako kyeyongera nnyo. I wanna be where you are. I wanna be where you are. Everything will be alright. Just where you are. I wanna be where you are. I wanna be where you are. Secretary General Affairs of Opposition, members of Parliament, bakadde baffe abatuyowe ebyoyo, cutting across all religions, batata ne bamama abanzalira omwami, bazadde bange, mikwano gyaffe mwenna, tusanyuse nnyo okubalaba akawungeziko olwaleero. Njagala okwebaza Katonda atutuusiza ku lunaku luno. Waliwo ebintu bye tutera okwogera nti tekibadde kyangu ne kifuuka ngombo, naye ekyo kino tekibadde kyangu mwalaagi. Kasooke tuze abaana baffe, tulina abaana 11 mukube ku ngalo.
tulina okumi kubanga okumi newomutaliiwo. Banange nsanyuse nnyo okubalaba. Njagala okusooka okwebaza Mukama Katonda atusobosezza okutuuka ku lunaku lwa leero, era njagala okwebaza Katonda wammwe mikwano gyaffe. Neebaza Katonda nti atuyambye okutambula emyaka 23, era neebaza Katonda tuwadde amaanyi okusobola okulabirira abaana abalungi ate nga bagezi. Olunaku olumu lwakyanga nga bano bato twali tulina gye tupandiseeyo ekiwatule. Nkimanyi landiroodi oyo era tulaba. Najja n'agamba laba nno ono nga muyita piigi ze embizi enkazi bagiyitani piigi nayo nti buno bupiigireeti. N'agamba laba nno zino piigi zine bupiigireeti. Reeti yagaanyi. Naye olwaleero embaga eno si mbaga yokka yampeta. This is a celebration and a thanksgiving to God. Katonda atuwadde ebintu bingi, naye ekikulu mu byonna ng'oggyemu obulamu atuwadde mikwano gyaffe. Bannange nsaba abaana bange n'omwami wange babakubireko mu ngalo olw'okubeera mikwano gyaffe. Embaga bwe yayimirizibwa mu 2020, nga bw'omanyi munnange nti omuntu aba muntu. Omukazi oyo n'alabika wa kisiraani naye ng'erinnya nageze Namusa. Omukazi n'oyo alabika wa mutima mubi. Omukazi oyo alabika sitaani yennyini. Embaga ekuleetedde kusatu ne bagineeyimirira. Naye waliwo ekyawandiikibwa mu Bayibuli ekigamba nti I the Lord will make it happen when the time is right. Today the Lord has made it happen. It has not just happened, it has left a landmark. Everything you put your hand go up. You said you'll be a promise. Bingi bye tutuuseeko era mmanyi nti ate waliwo ebirala bingi Mukama byagenda okukola. Waliwo kyetera okugamba abantu bempangala nabo nti Katonda buli waggulawo oluggi wabawo bintu bibiri sitaani byaleeta. Kubanga sitaani mwoyo ffenna tukimanyi. Buli lwakabanga kaŋŋambe ew'omuntu waliwo okujaganya oba elevation, bamalayika baba mu kwetawula bwe bambuka bwe bakkirira nga bateekateeka ebyo ebyamagero b'ebirungi Katonda byaleeta. Katonda okuba sitaani mwoyo
ne distraction. So whenever there is an open door, I caution all of us to be very sensitive that the devil is standing beside that open door. He brings fear and distraction. Now, away from the open door. I am here to encourage all of us. There are many political doors open. There are many economical doors open. There are many marital doors open. I encourage us not to fear and not to get distracted. Come on, our own Selecta, that's what I kakati banyama ne basebo abasajja bakambanye mu ndiro nkola ono yenna akabirwa Winifred mwana mulungi nnyo ono wani ono ye Myers Kyagulanyi musajja muyimbi nayo gino sinange malega ono ye Mordecai yawe Nyanzi ono ye Joshua yawe kumukubiriko mu ngalo ono ye Churchill Sentamu former president of Juliana High School ono ye Walakira Elijah kati musomesa yamaze senior 6 yayise bulungi nnyo ne bamulewa okusomesa mu St. Juliana School. Ono Elizabeth Namagembe ye chapter president of Makerere University mu National Platform. Ono Sekareka Elisha agamba ina speech lero speech nde ina kwa ndo zina babuze ko kanono nnyo just that's a second bana msisa mwita abaze ku mukoro kwaffe obulungi obwesti badini nabi bagamba naye lwakubaga sina mukisa ogwo tujja kwesanga maasi abaana abo bonna babulabe obatogera tugamba kisebo abaana abo bonna basangamu obuzibu bunene nnyo era bakutanya nnyo ono hape mukisha mutabani wange twasingana n'emyaka emeka I don't remember the age emyaka 8 tuwangadde naye naye yakula musajja muwakuufu bwe bajja okukwata abantu bajja okunkwata nembuka ekikomera nenzuka batwala muye ne bamucunya naye babo baazula nti erinnya emugisha ne balyoka bamutasimanyi abakukwata kuwalakira abasanga bali omanyi abasajja basirusiru nnyo basiru
kakati mutabani wange mwagala nnyo naye bwe bamukwata nze nalowoozaako okukwata muto ogenda mu nsiko kubanga tumwagala nnyo twamufuna muto nnyo nga bakadde be bali desperate nga bali bubi nnyo era tumwagala nnyo era ali mu kiramo kyange ono nze sagala kumanyamanya ebyo tegategeeza mwana mulungi nnyo bawuta Mukisa Hussein osye bannange osye abeewo osye twasigala ennyo yali mu bafeshoni ya P7 etwagala nnyo mutabani wange era naye ali mu kiramo kyange is my son naye waliwo tukuze nabo manyinzi nazalanga nnyo ebikulu nga Bumbuzi nenansanga naye yatera okupitazaka ebiseemu nayita Chairman ebiseemu Honorable ebiseemu Nyanzi ebiseemu Kanyanzi kisinzira embeera bwekolaki mukwano gwange ono nansanga is my best man abeerawo nnyo nakinya nasaga mubantu benakikiriza nakuwa omusajja ono naye yantegeera olwo n'omulala bagita seefu tutambula naye mpolampola negenda muyiga n'abalala bonna betutambula bannange nze ndifusonya okusigira be bantu bembeeramu kubanga mmanyi be bantu abajja okuvamu revolution bwe tuyongera okukula ne bakulira ekyama ekibalimu katunayanza ono ayatwala bintu byakyagulanyi byayagala bintu byakuyimba nebyasi olamu kapena katoove kubanga kiba kiri nnyo enakubeera kinkambi zisinga kapena
so mwagala naye kukola tambyomoni kalina ensonyi bwamalimu bane mubulire kumungalo omusajja oyo alemeddeko oli mwana olotaata kale banyamu ne basibu nga sinaba kumala kwogera kansabe baganda bange bonna bajje wano pulezidenti mpozi jagira atuulako wansi badde nsaba nyawe okube oyite mu baganda bange yawekwe banjo miki Chairman Nyanzi bwatyo ne famire ye babacamudde abantu alaze abaana abantu bonna ne beewuunya Chairman Nyanzi omukwano gw'alina n'abaana be gw'alina ne famire ye twebaza naffe okuba nti alina omukwano gwe gutu n'abaana ne famire ate nga abakuzizza ddala bulungi era nga bwe yakuza baganda be bato be aye n'abaana be bw'abakuzizza nabo basajja b'amaanyi bambavu nembo ebigambo byatusibiridde mubiwulidde ne maama Majo naye atusibiridde entanda bana yaffe tubasibira entanda ey'omukama okwongera okubagumya okubakuuma okubawangaaza okubongera omukisa byonna bye mubala abyanguyize mbagala nnyo mwenna baliko mwe balikubaako Dunda bankuumire batayi mweraba.